أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abatulaba abalungi mwenaku mukutu guno gaggadde ogwa GTV. Ate nate nzababuuzaako nze Sheikh Hamza Murshid Busurwa, President wa Kigoloba Matali Group Limited. Nze nyingiddeyo ku TV yo okubeera nti nno twejjukanya mu birungi by'obusiraamu, programu ene ya da'awa nga tubeera mu birungi eby'obusiraamu. Soso okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Akaseera ke tulimu kaseera kazibu, buli omu akalaba kakugezesebwa, naye ekikulu kya byonna ate tukyali balamu. Kuba otunuulira Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde ku speedi eyayiriyiri, abalwadde abakyaliko oxygen nga tolimu abo balwadde, nga tolimu abo baziikiddwa. Tusaanye tubeere nti nno twebaza Allah ti alhamdulillahi rabbil alamin. Kusaasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi waffe Muhammad eyajja n'eddiini y'obusiraamu nga bashira wa nadhira, nga mutiisa ate nga musanyusa. Kansooke njozeyoze mwenna abafunye ebirungi mu wiiki eno gye tukubye emabega. Mwenna afuniddemu ebirungi, mwenna beebalizaako Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin. Oyinza okugamba ate tufunye tutya ebirungi nga tuli mu total lockdown tetukyakola. Okubeera nti nno oli mulamu nakyo kirungi, kuba ate waliyo omulala nga ate mulwadde, ate emirimu talina, ate ayete ageze eddwaliro n'ebirala ebyenkanidde awo. Naye gwe alhamdulillah oyinza okuba nga ekyokulya ewaka okirinawo, n'abaana bo bonna bali waka, ate nga muli balamu. Ekyo kibeera kirungi mu birungi by'oba ofunye mu wiiki. Ate era kantwala omukisa guno nsaasire mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo mu wiiki gye tukubye emabega. Wiiki kusaidi nno nange kusaidi eyange Sheikh Hamza Murshid Busurwa tentambulidde bulungi. Ku Lwokutaano akawungeezi nafiirwa jjajja wange, jjajja oyo azaala maama era nitumuziika ku wiikeeni. Nabwe kityo mwenna abatukubagizza mu mbeera ey'enjawulo tubeebaze neebaze ey'enjawulo. Nkimanyi temwasobodde kujja kuziika, ate nga mwabadde bangi abaagaziza mwabadde mwagala okujja okuziika, naye olw'embeera nti nno tuti mu lockdown tetwasobodde. Bamuziise n'abantu abasobodde okubeerayo, bantu 20 ne babeera nti nno baziika jjajja wange azaala maama. Kulisaayo mwenna abasobodde otukiikirira, ababadde ku Zoom nga nze twaziikidde ku Zoom, na buli omu abatukubagizza, abatuweerezza amabuga, abatusaasidde, buli omu alina kye yakoze okutugumya. Bannange twasiimidde ddala era tuli basiimu gye muli. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Munzikirize ngende ku musomo gwaffe ogw'olwaleero. Tuli ku mahasinul islaami, ebirungi by'obusiraamu, nga n'olwaleero katutandike ekitundu ekyokusatu, ekirungi ekyokusatu. Twalabye ekitundu ekisembyeyo ekyokubiri, nga obusiraamu butulagira okukola emirimu oba butukubiriza okukola emirimu, nga emirimu egyo tugikutugiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana al-islaamu dinul ikhlas, dini ya kutukuza mirimu. Twalabye butya bwe tutukuza emirimu, twalabye ebirungi bye tufuna nga tutukuza emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, fadailul ikhlas. Nabwe kityo ate mukkiriza olwaleero tutandike ekitundu ekirungi ekyokusatu biidhnillahi ta'ala, nga ala wa huwa al-islamu akhbara lana ala al-mustaqbal kullu amr. Obusiraamu okumanya bulungi tuli ku aya yaffe esangibwa mu suratul Maida
Allah watugambira nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Basimidde obusiraamu nga ye ddiini yammwe. Na bwe kityo ne tujjamu omusomo gwe tutambulirako ebbanga lyonna insha Allahu taala oguyitibwa mahasinul islami, ebirungi ebiri mu busiraamu. Nga n'olwaleero ekirungi ekiri mu busiraamu obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatusiimira bubeere eddiini yaffe, obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatujjuliza kye kino wammanga nti al islaamu obusiraamu akhbara lana ala al mustaqbal, bwatusomesa bwatubuulira ebyo byonna ebigenda okubeerawo mu maaso. Allahu akbar walillahi alhamdu. Obusiraamu okumanya bulungi, obusiraamu okumanya bulungi bwatubuulira, akhbara lana, bwatuwa amawulire ago nga malungi obanga mabi ku buli kisonga yonna egenda okubeerawo mu maaso. We tugamba mu maaso tuba tugamba ki mu biseera eby'omu maaso, myaka 5, myaka 3, myaka 10, myaka 100 ebitannabaawo olwaleero. So nga kitegeeza nti n'ebyo olwaleero ebiriwo bye tulaba olwaleero ebihapeninga era obusiraamu byabutubuulira dde emyaka 1000 emabega. Allahu akbar walillahi alhamdu. Emyaka 1000 emabega olwaleero ebiriwo ebihapeninga olwaleero mu myaka 442 obusiraamu byabutubuulira dde emyaka 400. Na bwe kityo n'ebinajja mu maaso 2023 simanya 20 manyanga 2030 simanya byonna ebirijja mu maaso ebitannaba kubaawo era obusiraamu byabutubuulira. Oli ayinza obutakirabanga kirungi, naye olwaleero ku levo zaffe ez'obuntu senga omuntu avaayo ne bamutunuza mu kamera n'abeera wano ku GTV n'abaako kyayogera, ekigambo kyayogedde mu myaka 2 oba mu myezi 2 nga we yakyogera Mungu n'akituukiriza. Allahu akbar walillahi alhamdu. N'akituukiriza nga we yakyogera, omuntu oyo awuliranga w'amaanyi. Era kwegamba Adamu n'ayita midiya zonna n'agamba nze nabalabula nabagamba nabyogera ennaku z'omwezi nga bwe zityo olwaleero byebiriwo. Alaba nti nno wa kitalo, alaba nti wa bbeeyi, n'abantu batandika omuricognizinga wabanga kye yali awabula ku nsonga eyo n'agamba we mutakole we muti ne we muti kino kye kijja okubeerawo, ekintu ekyo ne kibeerawo nga biri bye yabagamba tebaabikola. Mwana wattu abeera Allah abamusitudde mu mbeeremu oba endala. Ate era wabanga yalabula ne batuukiriza ebyo bye baakola ne bijja ne batakosebwa, era mwana wattu bamuricognizinga. Na bwe kityo obusiraamu okumanya bulungi bwo bwatubuulira dda embeera zonna ezigenda okujja mu maaso. Ebyo byonna ebiri mu maaso obusiraamu byabutubuulira. Kyova olaba mu busiraamu tetulinaayo kipya. Obusiraamu buli nsonga yonna egwawo, yonna just tuweewa buwi kadde ddaki, ate tekaba kadde kawanvu, zibeera eddakiika 2 ku 3 oba ssaawa ng'ogamba ensonga eno Allah yagyogerako atya, ng'obikkula Qur'anil Karimu, ng'otandika okubikkula, ng'otandika kubikkula, ng'ogenda mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ng'ogenda mu basikolazi b'obusiraamu, ng'otandika kubikkula, ogenda olabanga ensonga yennyini eriwo olwaleero ng'obusiraamu bwaginnyonnyola dda nga bwagisomesa dda na butya osobola okugivaamu na butya osobola ogivuunuka. So bannange, min mahasinul islami, mu birungi ebiri mu busiraamu, obusiraamu akhbara lana ala almustaqbal, bwatubuulira byonna ebigenda okubeera mu maaso. Kulli amri ma yaati, nga ne mwezo ensonga ze zino wammanga ne muzimu ku nsonga ze tugenda okulaba olwaleero ze zino. Obusiraamu tujja kujja tugireetayo ensonga wezityo mpola mpola paka nakino ekitundu ekyokusatu, ekirungi ekyokusatu tunakimaliriza. Naye ka tutandike n'ekino na bino obusiraamu bye bwatulabula ebigenda okubeera mu maaso oba bigenda okujja mu maaso, nga tetugenda kukijja walala yonna. Tugenda kukijja mu suratu Shura. Mu suratu Shura Allah subhanahu wa ta'ala aya ya 30, Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba wama aswabakum min musibat fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir
Allah akbar. Allah subhanahu wa ta'ala tutegezeza n'atugamba nti wama aswabakum min musiba, tewaliwo kizibu kyonna kye mugenda kufuna, tewali kizibu kyonna kibatuukako, fabima kasabat aidikum, wabula mukifuna nga mukifuna okusinziira ku ebyo bye mukoze n'emikono gyammwe. Ebizibu byonna Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba nti buli kizibu kyonna kye tufuna tukifuna kiyitidde ku mikono gyaffe. Obwavu obutuluma, endwadde ezituluma, olwaleero abantu ffenna, abantu abasinga 80 ku 100 ffenna tuli waka. Era ogenda okutunulira abakyakola nga ze TV zino egyendiko olwaleero, ogenda okutunulira abakyakola ge malwaliro abalina okujjanjaba abalwadde, ogenda okutunulira abakyakola nga beba abatono ennyo abali mu transport abalina okutambuza essential workers. Kati ekitegeeza nti bizinensi zonna ziggaddwa wansi, ziri wansi, ziri ku ttaka, bazigadde. Omuli amasomero, hatta n'amasinzizo. Allahu akbar. Hatta n'amasinzizo, total lockdown, buli kimu kiggala, amaduuka maggale n'ebirala. Abantu mwenna muli waka, era abantu bangi kati mubeera ku GTV wano, era mu bangi mundaba, naye embeera ye ey'okubeera ewaka nga baggaddewo omulimu ne bagamba ddayo ewaka olwa COVID-19, ne bagamba nti ebizibu by'olina nti ate n'ogundi mulwadde, ebyo byonna Allah atugambye ku ebyo bye tuzze tukola n'emikono gyaffe. Allah kati ddayo, oli ajja kwebuuza ate nze byenkoze n'emikono gyaffe bitya? Ddayo buli omu ku mulimu gwakola, tutunuulire ddala tutunda n'okugula ng'obusiraamu bwe butulagira, nga bwe butusomesa. Tutunda n'okugulaana ng'obusiraamu bwe butulagira. Abaffe abali mu zi bizinesi ez'enjawulo, riba eri mu bizinesi zaffe. Allah yatukkirizaako riba, yatukkirizaako interests, yatukkirizaako okwewola okubeera mu zironi ez'amagoba ng'ozzaayo sente z'amagoba. Kati ebyo byonna Allah kyatutegeeza. We yali ayogera ku riba yatugamba fa'dhanu biharbin min Allah, langirira olutalo wakati wange naawe. Gwe wenna abeera mu interest, gwe wenna atabika sente zo mu bizinensi yo nga zirimu interest, zirimu loan, oba ola direct, oba omaze okulangirira olutalo wakati wo n'omulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga ddala gwandaba nange akusomesa, tusobola okuwangula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ali eri naawe oli eno, mutandika okwekuba eŋŋuumi. Kitegeeza ki? Nti ebyo byonna bye tukola mu bizinesi, obulyazaamaanya bwe tukola mu bizinesi zaffe, abantu lyazaamaanya bannaffe, misana ttuku ng'ensi eraba, tunasasula ekintu kye n'okicengisa n'omuwaamu ekitali kyekyo, n'omugamba nti ninawo kino eky'emitwalo 5, naye ekirungi kya mitwalo 7, naye ate ekikisingako kya mitwalo 10. Agamba saagala kugula bintu nga mbiddiringana, mpa kiri eky'e10 ekyo nkigule nkimale. Ogenda omupaakingira olw'okuba musajja wattu, mukazi wattu, byagula takimanyi, ate n'omuteeramu kya mitwalo 3. Obulyazaamaanya dhulumu eri mu mirimu gyaffe gye tukola, dhulumu eri mu masomero. Allahu akbar walillahi alhamdu. Dhulumu obulyazaamaanya obuli mu masomero, abaana ne mubasasuza ssente eziri abunnomu, ate ne batafuna ebyo bibasasulidde. Amasomero mangi olw'okuba ndi ku TV ya busiraamu agalanga nga gakulembeza busiraamu, wallahi nga temusomesa busiraamu. Mudyekadyeka basiraamu, mudyekadyeka abazadde, ne muteekawo kilaasi abaana be basaalira ne bayiga okusaala n'okukimeswa n'okwazina, ne mugamba nti essomero liri ku musingi gwa busiraamu. Allah atunuulire ebyatuleke, golw'osubire nti nate okuba essomero lya busiraamu terijja kuggalwa, naye nga gw'onoonyaamu ssente.
noba ne klasi zonna klasi 7 naye ng'olinawo abawalimu 2 in actual sense tekisoboka. Basomesa 2 basomesa abaana 5 ng'obulango bo bwonna n'abazadde bategeeza essomero liri ku musingi gw'obusiraamu naye nga gw'oli ku malyansimbi olw'okuba okimanyi nti abantu bena abagamba nti eddiini weeri ey'obusiraamu abasiraamu bajja kumpa abaana era abaana wallahi ne babakuwa naye olwa dhulumu eyo abaana ne batafuna kye bafuna omuzadde n'atafuna kyasasulidde olejja kwebuuza nti seeka ekyo tukitegedde nti bye bimu ku Allah bye yasinziriddeko tubonereza n'otuggala naye ate emizikiti mwaba takimanyi nti olwaleero tuli mu nsi naye ng'emizikiti nayo kafuuka katale. Emizikiti kafuuka katale, abantu babeera mu mizikiti nga bazifuula bizinesi buli kaseera kusolooza ne bateekawo n'emiranga egitaliiwo ne bateekawo programs ezitaliiwo. Mutunuulire olwaleero emizikiti egizimbibwa ddala weeba nti nno si bizinesi nga tetunoonyaamu ssente tunoonya kusaasaanya daawa kyekikuteesa wali omuzikiti na wali muzikiti nawe ekyemmanga muzikiti ne batuuka okwazi ne mubanga abali mu katale n'amakulu ga masjidi ne gavaawo. Genda owulira wali bakimeswala wali baazina wali basoma kutuba naye nga lwaki nti oli wanaamala okusaala ejjuma weggwa waliwo ke basuula wano bajja suulawo 10 bajja suulawo 2 tugabane ezo. Ebyo byonna dhulumu obulyazaamaanya obukolebwa Allah kyatugambye bima kasabat aidikum ebikolebwa ku mikono gyaffe. Ebyo byonna byenjogedde mbyogera ng'omuwalimu era mbyogera with experience kuba mbimanyi era nalimbirabyeko. Sijja kugamba muzikiti gwe nalimbirabyemu naye haji n'asasula bbiiru naye yamu okusasula bbiiru y'amasannyalaze n'amazzi n'agamba abasiraamu temubatawaanya. Omulala n'afubutuka gy'afubutuse n'asaba ssente z'amazzi ng'omusajja yagasasula waali awo gamba oba abasiraamu twabaaki lwakuba ayagala ssente tasoose nakumanya kino eyo puroguramu yaggwa oba teyaggwa. So ebyo byonna bye tukola Allah subhanahu wa ta'ala yatulabula dda atugambye ebizibu byonna bye tufuna tubifuna nga tubifuna biyitira ku ebyo emikono gyaffe bye gikola. Bannange twedibaze ebbanga erimala twedibaze tukkirize tugaane tutereeze tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti wayafu an kathir, naye wakati w'okuba nti nno ebizibu ebitutuukako ebizibu bye tufuna ebitutuukako biyitira ku mikono gyaffe ate Allah atugambye ate era bingi nnyo byatusonyiwa ku ebyo bye tukola n'emikono gyaffe. Naawe kennyini andaba okimanyi bulungi waliwo omuntu akola ekintu nga osenga gwe abadde n'obuyinza nga tewaali mulese kuvaawo waali kutambula kusala kkubo, naye abantu batta abantu. Omuntu akeera ku makya nabba omuntu, n'akeera ku makya n'alyazaamaanya omuntu, n'akeera ku makya n'avuma omuntu, n'atyoboola omuntu, wallahi n'atambula Allah n'amutambuza okumujja gy'akoledde ebikolobero paka ewaka wasula n'atuuka ne bamwaniriza n'anaaba n'okunaaba obulamu ne butambula nga awatalina kyabaddewo, nga byonna Allah abimusonyiye tamubonereza ku byabimu amulese atambuze obulamu bwe. Kale Allah kyagambye nti era bingi bye mukola ne mbatunuulira ne mbaleka ne sibabonereza ku byo. Allah watutegeeza era naawe okimanyi bingi nga naawe omuzadde wonoobeera ewaka omwana n'abaako kyakola n'omutunuulira oti okakalera bannoono, oba omwana n'ava ku ssomero n'ateekawo ekiboozi n'akulimba n'ogamba yewe bagambye ku ssomero wafuluma ne weesekera n'ogamba tamanyi nti ffe ebyo twabiyitaayitamu dda. naye omwana yaba amanyi kati muzeeyi mumaze mufumbi awedde era wakeera ku makya n'okwata ssente ze yakusabye $10,000 olw'okuba Allah yazikuwadde yaggabiri n'ogamba ate we simuwaani anaamuwa, n'ozikwata $10,000 n'ozibala n'omuwa n'emitwalo 12 n'agamba muzeeyi namufumbye yayise kwega muzeeyi ye namumaze.
naye nga yakutegedde dda nti omulima naye teyayagadde kunyiiza, teyayagadde akusanyuse. Oba n'obanga olina by'omukoze n'omunyiiza naye n'atakubonereza naye n'akusonyiwa agamba kamuleke kuba ate we naamukwatako nnyinza omukuba ne mutta omwana ne mutta, nnyinza omubonereza ennyo n'empitawo kati amwesonyiye asinga. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atugambye wayafu an kathir, era bingi nnyo Allah byatusonyiwa n'atutunulira n'atuleka ne twedibaga ebbanga ddene, twedibaza ebbanga ddene, buli omu kyakola akimanyi. Olwaleero oli waka naye sente gye wazijja ezazimba eyo ennyumba mwosula okimanyi. Omanyi gye wazijja nti watta muntu, omanyi gye wazijja nti nno wabba sente za mukamaawo, omanyi gye wazijja ti nina gwe nali naye mu bizinensi ne muyitamu akanaana ne simuwa mugabo gwe, nze olwaleero ensonga lwaki ndi mu nyumba nga ye musajja wattu oba mukazi wattu akyali mukazi gwe, naye nga mwabikola babiri. Ebyo byonna Allah kyatutegeeza nti ebizibu byonna bye tufuna tubifuna nga biyitira ku mikono gyaffe. Waqala aidan, era Allah atutegeeza n'atugamba mu suratu Rum aya ya 4 n'atutegeeza n'atugamba nti dhahara alfasadu fil barri wal bahr. Dhahara alfasad, bweyolese obwononefu n'obuwemu, obuwemu bweyolese fil barri, ku lukalu. Allahu akbar. Ku lukalu obwononefu obuwemu bweyolese ku nkalu. Genda otunuulire ku nkalu olwaleero wezifaanana. Ekibuga kyonna kifu, obutawuni bwonna bufu, abantu batandika okweyambula, okwetunda misana ttuku nga Allah subhanahu nga n'obudde Allah tannabujjako ddiba, tannabuzaateekako kizikiza. Sawa 10 ne batandika okutaayaya ku ma street banoonya bakasitoma, ne bagamba nti wali waafa toyitawo seeka emisana oba saawa mmeka nti awo wo wafu. Tibakolerayo ki? Kunywa njaga, kwetunda, kola ki? Nga batunda mibiri gyabwe, si bawala si balenzi. Fil barri wal bahri, ne ku nnyanja. Abantu tuguze bazimbye ku mayanja naye ng'ekibazimbiza ku nnyanja kukolerayo bwononefu. Zi beaches muziraba abantu beyambula, musajja n'asitula famire ye bonna okuva ku taata paka ku mwana ow'emyaka 2 bonna ne bagenda ku nnyanja ne beyambula mbu bawuga, ne babeera ku nnyanja nga bonna bali bute, balya ku ssente. Allahu akbar. Beyambudde nga bali ku nnyanja. Abalala temwabalaba baafira ku simanya boat cruise. Naye nga boat cruise kujjuddeko myenge, kujjuddeko kasikica yenna bagenze kujoga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Era enjogera egamba tugenze kujoga. Naye kujogaani? Kujoga Allah subhanahu fil barri wal bahr. Obwononefu bweyolese, kwegamba tebwekwese nako, kitegeeza nti abantu abakola obwononefu mu kyama kati ate be batine nnyo abasinga obukola olwatu. Ababukola olwatu kati babukola misana. Abantu olwaleero babatta misana ttuku, tebakyalina na budde kuziba. Nga tafudde naye oba waliwo poliisi oba waliwo kamera. Paka kati buli wamu waliwo kamera. Goyinza okuba olina kyokola ng'oli ali ku WhatsApp alina bye yeerikodinga era n'akulikodinga ono akoze kino. Naye ate buli omu takyabiriko, buli omu ali ku lulwe. Kati Allah kyatutegeeza wano Jeno Katumba babakuba misana amasasi, Meja Kiggundu wali masanafu bamukuba kumaki amasasi, abantu babatta misana nga nabo batta tebekweseeko. La hawla wala quwwata illa billah. Allah n'atugeza n'atugamba nti bima kasabat aidin nas, bweyolese n'ebyo abantu bye bakola n'emikono gyabwe, nti ebisolo ebinyonyi si bye bikola ebintu ebyo, si bye bizimba ziroogi, ebinyonyi si bye bitta abantu. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka nga amanyi mu bisolo bye yatonda mulimu ebiri dangerous,
era n'abiteeka ewala gye tuli naffe abantu ffe tusobole okubeera seefu. Empologoma, engo byonna n'abiteeka eyo nga biwangaalira mu nsiko, era ng'okulumbagana gw'oba ogirumbyeyo mu nsiko mu nnimiro yaayo oba mu nnyumba yaayo. Ebirala n'abiteeka wansi mu mazzi deep water nga gye biwangaalira, naye nga kyabulabe gye tuli. Naye wano we tuwangaale wonna n'abitujjirawo. Naye kati Allah atutegeeza nti ebyo byonna bikolebwa naffe bantu. Olwaleero tawuni ekitundu okulaakulana kirina kubaamu zibbaala. Baani abazimba amabaala? Wali olabye ey'embwa ezimba ebbaala? Wali olabye ey'enkoko nti ebbaala eri awo ya nkoko gundi? Bantu ffe tukola ssente, naye ng'ekyewuunyisa mulimu n'abasiraamu abeenyigira mu bizinensi ezo. Naga ate oba nze sigunywedde, nze ndi investor. Ate seeka wange yaŋŋamba kasita togunywa ng'ojjamu bujja ssente. La hawla wala quwwata illa billah. Bima kasabat aidi nnas. Mwaffe bye tukola abantu. Olwaleero wotunuulira emitimbagano gyaffe gye tubeerako, abantu they are promoting. Antu bapromotinga bisiyaga. Linki ziringa linki naye nga buli gy'okonamu ekutwala ku bisiyaga, ekutwala mu bisiyaga. Sajja kwagala basajja bannaabo, bakazi kwagala bakazi bannaabo, bantu abategeera balina kwagala bisolo, ebisolo kwagala bantu. Bonna obwonoonefu Allah byatugambye. Bweyolese ku ebyo bye tukola n'emikono gyammwe. Naye wakati w'okweyoleka eby'obwonoonefu obwo we buzze nga we tubulabye n'ebimu bye sobola kwogera ku TV, Allah atutegeeza n'atugamba nti liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ndyoke embalozeeko, mbakwateko, mbabonerezeeko ku lw'ebyo bye muzze mukola. Allahu akbar. Obusiraamu bwate butulabudde ti ku ebyo bye tuzze tukola, obubone ebyobwonoonefu bye tukola, ebyokwedibaga eby'obuwemu, tetugenda kukoma kwedibaga tukomaawo. Nedda ssebo naawe nnyaba ndaba, si we biggwa ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Atugambye liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un, ndyoke mbalozeeko, mbabonerezeemukko, mbakwatemmukko ku ebyo bye muzze mukola, oba oli awo munadde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati embeera eriwo kyova olaba obutambuzi oba obwenzi we bwayitirira, Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta siriimu. Siriimu n'asooka aluma abantu, n'atta bayatta. Naye olw'okuba nti nno y'embeera z'abantu twerabira, oba buli ekintu buli we kirwawo omuntu akisalira amangu amagezi, era amagezi muzze mugalaba gakolebwa. Simanya kondomu, simanya akola booti, naye nga kitte mu kifo ky'okuva ku muze tuguviireko ddala ne tusala busazi magezi. Butya bwe tulina okuvuunuka ki? Siriimu n'ebirala. Ko ye Allah okay, kakati yaleese COVID-19. Allahu akbar. Ayira mwezi kati saalumanya ne naalumanya, buli omu kati yeekengera munne. Allah atubonereza, era nze mbagamba COVID-19 oba coronavirus, ekyo kibonerezo Allah kye yatuleetedde mu kyasa kino, ku ebyo eby'obwonoonefu bye tuzze tukola n'emikono gyaffe, naye nga Allah atwagalamu kimu, la'allahum yarji'un. Oba oli awo tudde gyali Allah subhanahu wa ta'ala tuterere, buli omu yeetereze, buli omu andaba amanyi kaki kyagwakola. Tekineetaagisa kunnyonnyola nti gundi okola kino naawe wakoze kino, kuba nange omanye ebibyo by'okola, kuba nange mmanye ebyange byenkola. Kati ekikulu mu byonna ffenna twetereeze. Kale oba tukendeeze, ne tuli mu lockdown nga era abantu bakyabba bannaabwe mu kaseera kano. Kati tuneekuba ddi mu mitima, nga n'olwaleero era akaseera ke tuni tetusobola kwekuba mu mitima. Era we tunaagaana okuba nti twekuba mu mutima nga Allah subhanahu wa ta'ala kyatwetaaza, wallahi mbalayirira Allah yankola ajja kuzibuwaza buzibuwaza mbeera. Sinakindi aleeta akalwadde akasinga kano. Naye we tunaabanga twezeemu ne tutegeera nti tubadde basobya, ne twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala, buli omu kyabadde akola ekikyamu akimanyi,
n'abeera ng'akikendeeza oba ng'asobola okkirekerayo ddala n'akirekayo, eno embeera idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah waba ayagadde ensonga yonna agamba kugambi kun fayakun, kibe ne kiba. Kera ku makya nga COVID-19 nga tutandise munyumyako abalijja mu maaso nti nno waaliwo ekirwadde emyaka gye2000 ekyasse ensi ku bunkenke, nga Allah yakijjawo dda ng'akijjeewo atya asobola okukabuza obubuza, kuba byonna yabirinako obuvunaanyizibwa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, buli kimu yakirinako obusobozi Allah subhanahu wa ta'ala. Oba bano badokita kubawa amagezi bakola kikuvumbula ddagala ne balivumbula ne buwonera ddala, naye tunaaba tuganya okweddako ebibonerezo bingi ebisinga ne covid. Olwa tukyali waka, olwaleero twazzeeyo ewaka, naye nga Allah gye twatandikidde nti wayafa an kathiri, era Allah akyatusonyiwa bingi, tuli waka naye emmere ekyagulikako, amatooka alhamdulillah mwegali, enkuba ekyatonnya, n'abagenze mu byalo gye bali balima, ate era emmotoka Allahu akbar walillahi alhamdu ze zitambuza ebyo bye tulina okulya zo, era ne gavumenti yogambye zo zisigale nga zitambula, zireetere ffe abali e Kampala zituleetere emmere tulye. Naye we tunaagaana okweddamu ne tugaana ne tuguguba eyo embeera n'emmotoka ezireeta emmere, Allah asobola okukaka abo abalina obuyinza bonna n'abakaka nazo ne bazistopinga nga bwe basitopinze endala. Nsonga kinno gye bawa twakizudde ng'ate akawuka katambulira nnyo kwena emmere eva mu byalo. Kakati musigaleeyo mulowooza emmere ebeera mu Kampala tugiriira ennaku mmeka? Buli kanaku emmotoka ezitakka wansi wa 10 ziyingira e Kampala nga z'amatooke, gonna nitugalya nitugamalawo. Buli kanaku emmotoka ez'ente ziyingira, emmotoka buli kyamaguzi kiyingira emmotoka ezitakka wansi wa 10 buli kanaku. Kati watya nga Allah subhanahu wa ta'ala omukasi al-Qahhar, omukasi akasaaba abavunaanyizibwa ku ggwanga olwaleero, n'abakaka n'abagamba n'ezo ezitambula nazo muziyimirize, teziddamu kutambula. Kati twagala kuddamu kulaba bodaboda etambula, twagala kuddamu kulaba mmotoka kika kyonna kitambula, zonna mwenna waka oli safe. Are you safe? Nti emmere gy'olina ewaka oyinza ogiryako okumala omwezi mulamba, oba omwaka mulamba ddala weeri ddala. So ebyo byonna tibizibu bye tulaba ebitasoboka, bye tutasobola ffe kujjawo, naye asobola okubijjawo yani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Wabanga Allah asobola okubijjawo atwetaaza ki? Tuwaba amazo tukombyako obulumi tubulabye. Bannange ababeera mu bibuga tulina engombe egamba nti nkola ya leero lwesikoze sirya, kati obirabye, embeera ogirabye. Ke kaseera buli omu yeddeko, buli omu atereza omulimu gwe. Allah waba akuwadde chance ng'okyali mu ggule tobba ate babno. Allah akuwadde chance n'oddamu n'okola nga bino biwedde, tereeza bizinesi yo ogikolere ddala mu bwensimbu. Sawaun anta muslimu oba oli musiraamu oba toli, buli omu ayagala, teri yayagala kumubba, teri yayagala kumubba oyo taliyo. Naye sente z'abantu ze tulidde, sente z'abantu ze tutwala mu bulyaz'amaanyi, ng'ate bazikolera kwegamba bazituuyaniridde ebbanga eddene. Bannange Allah tasobola tuleka nga tatubonereza. Kakati olwaleero ffenna buli omu tamanyi kiddako, buli omu atunuulira munne, buli omu ali kulizindaba olwange. Allahu akbar. Suratu Rum aya ya 4. Ombaka sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti idha dhahara as-suu fil ard, obwononefu bwe bweyoleka mu nsi oba mu kitundu, anzala Allahu ba'sahu bi ahli al-ard, Allah asse ebizibu, Allah asse ebizibu. Ba'sa kibeera kizibu, zisobola okubeera endwadde, kisobola okubeera ekibonerezo kyonna.
kati Allah sa ekibonerezo ku bantu abawangalira mu kitundu ekyo. Allahu akbar. Obusiraamu bwatulabula kyetuliko ti obusiraamu bulungi. Kumanya obusiraamu bulungi bwatulabula embeera zonna mu nsi. Anzala Allahu ba'sahu bi ahli al-ard. Allah sa ekizibu ku bantu ab'omu nsi eyo. Allah sa ekizibu ku bantu ab'omu nsi eyo. Kati oli ajja kwebuuza ate korona nga ye agenze mu nsi yonna, kitegeeza ensi yonna ebadde nnyonoonefu. Ensi yonna obwonoonefu badde bugizinzeeko. Ensi yonna tunuulira eyitale, embaga zibadde nga tuziraba ku mawulire. Omukyalo alina olusi ne PhD omuwala omulungi nga yafumbiddwa kapu. Omuvubuka anyirira nga ne ssente alina nga awasizza muvubuka munne. Allah aba tasobola kutunuulira bintu ebyo n'abeera nga atuleka. Genda mu Amerika, genda e Bulaaya, ebitambula. Abantu batta bantu bannaabwe. Allah tasobola kulaba misaayi gy'abantu egiyiikamu. Golw'okuba oli super power n'ositula ennyonyi n'egenda n'erumba ekibuga n'eyokya ne mufiiramu abaana abato n'abakazi abatalina misango. Nolowooza nti Allah agenda kutuleka, agenda kuleka muyinaayine. We tudda wano e Uganda omugagga omu n'akwata n'azingako ekyalo ekiriko abantu 1,000. Imagine 1,000 and above people abasuula mu kitundu ekyo. Bonna n'aleeta greda ne bayiwa ekitundu ekyalo kiramba. Ng'ayagalawo n'omubuuza ye genda tuteekawo ki? Ngenda tuteekawo kiraalo, njala kulundirawo nte zange. Agobyewo abantu ateekewo ente ze. Naye nga n'ente z'agenda okuteekawo agenda kuzijja mu faamu mu kyalo azireeteko e Kampala. La hawla wala quwwata. Kati Nabbi sallallahu kyatugambye n'atugamba nti Allah assa ebibonerezo ku bantu abo. Mukkirize mugaane bino kiri mu kibonerezo kye tulina okubeera nti ffenna twekembakemba, twenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala, tumwegayirire abeere nga atusonyiwa. Naye nga tulina kukola tutya? Ffe nnyini sooka kwetereeza. Buli omu ky'obadde okola ekikyamu, kale kendeeza. Kale kendeeza kuba oyinza obutasobola kukijjawo mulundi gumu. Oyinza obutasobola kukivaako mulundi gumu. Naye ogenda ng'okendeeza mpola mpola nga ogattako n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nze wenna akikola n'enkendeeza ebibi byange, n'oli n'akikola n'oli ku 1,670 ne tukendeeza. Allah musonyiye ate musaasiza, ajja tusaasira atuddiremu. Otherwise we tunaagaana ebizibu bingi bikyajja. Omubaka sallama n'agamba nti wa in kana fihim qawmu salihun, newankubadde mu eyo ensi munaabeeramu abantu abalongoofu. Allahu akbar. Ensi eyo oba mu kitundu ekyo we munaabeeramu abantu abalongoofu, newankubadde munaabamu abantu abalongoofu, nabo bajja kukombezebwa ku byonerezo ebyo. Yusibuhum ma aswaba an-nas, bajja kufuna ebyo byennyini abalala bye bafunye. Allahu akbar. Kibayite ekiri atabaala ndowooza nti nawe omulongoofu asaala esswala 5, nawe omulongoofu akeera ku makya n'ogenda ku ssinzizo n'osinza Allah, n'obeera ng'olongoosa mu maaso ga Allah, ekizibu we kinajja tekigenda kutaliza, ffenna kitutwalira wamu. Temunnalabayo ku baseeka bafudde COVID-19. Nze mbaweza kati mpesezza abasukka 2. Seeka gundi yafudde COVID yakonfamize, neno yafudde COVID. No, baseeka yirimu. Allah abasomesa baffe. Gwawuliranga hadithi togitegedde bulungi n'okwata akasimu mukubirako oba n'odduka waali. Ugamba seeka waneno bimbuzabuzizza.
biganye kwatagana tukoze nachi banji bafudde kati okuva covid we yatandika tugenda mu mwaka eno tuli mu wave ya 2 vile ddala mu wave 1 nze bemmanyiko basukka kati 20 wewe ewamu mu family tonafuna yafudde covid nenga musajja wattu talina buzibu mukazi wattu nga talina buzibu Allahu akbar walillahi alhamd nga mukazi wattu talina buzibu naye olw'okuba nti ekizibu ekiba kizze tekigenda kulondobamu kati nabo bangi abagendedde mu mbeera eyo nabbi sallama kyagamba thumma yarji'una ila rahmatillahi wa maghfiratuhu oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala thumma yarji'una ila rahmatillah wa maghfiratuhu ate oluvanyuma mbaka sallama atugamba Allah najjayo ate amala najjayo okusaasira kwe ombaka sallallahu alayhi wasallam watutegeeza amala Allah najjayo n'atulaga ku kusaasira kwe n'okusonyiwa kwe olw'okuba ate tuli baddube olw'okulajja nagwe ensonga lwaki tuli mu lockdown naye mukyasobola okulya mukyasobola okufuna ebintu kulayisa emmere weeri kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So bannange twetereze tunetereza enembeera ejjafuuka infumo Allah abeerenga agitugira. Waqala ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza ku nsonga eyo gye tuliko n'atugamba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Allah akbar. Allah atutegeezezza mu tteeka eryo n'atugamba nti wattaqu fitna, bannange mutye ekigezo, bannange mutye ekizibu, ng'ekizibu ekyo la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, nga wekinaaba kizze tekigenda kulondobamu nti bano bokka bokka be baali azaamaanya, be baakola ebikolobero, be baakola ebikyamu. Ya rabbil alamin, mutye ekigezo, ekigezo ekyo nga wekiba kizze tekigenda kulondobamu nti bano bokka kano ka gurupu kekabadde kali enguzi, kangereze ku nguzi, kano ka gurupu kekasika abantu, kano ka gurupu oba kano ekitundu kino no, nga ekizibu wekiba kizze kyo fenna kigenda tukosa ekintu kyekimu. Olwaleero ye covid kirizagana fenna tukosezza. Allahu akbar. Onyumya n'abantu, buli muntu yenna gw'onyumya naye ng'ayingira 2020 ndowooza buli omu kati yali badde mugaga, buli omu agamba nga nnyingira nga tetunayingira lockdown, nali nina ddiiru yange bweti, bizinesi yange yali etuuse musete bweziti, ebintu byange byali biva China weebiti ya rabbil alamin. Otunuulira buli omu kyakunyumiza, ne mwe muli buli omu abaze kwegamba abatakolanga n'ogamba atono mbadde simumanyiiko mu mbeera eno nti kati nga naye kyamutwaliddemu. Allah kyatugambye la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, nga ekizibu ekyo tekigenda kulondobamu abo bokka bokka abalyazaamaanya, abo bokka bokka abaziba ebikolobero. Wa'lamu, era mutegeere era mumanye, anna Allaha, mazima Allah shadidul iqab, muyitirivu nnyo, w'amaanyi nnyo mu kubonereza. Allah mukambwe nnyo mu kubonereza, wasalawo okubonereza teri yasobola kusimatuka bibonerezo bye Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero aya eno ze yantuuseeko, nagisomesezza ku rediyo Bilali mu khutuba pulokutaana abaaliko ku Bilali nga nsomesa nga ndi ku khutuba, nga simanyi nti aya egenda kukola ku nze ku lw'omukaaga. Lwe nagitegedde nga nze ti bulijjo byensomesa tutya ebizibu ebyo nga we biba bizze, jjajja wange gwenkulidde mu mikono gye, n'otuuka waali naggamba mwami otuuse ondeeteddeyo kakyoga, leero jjajja sirina ssente naye mbadde mpitawo wali eri nenkugulirayo akatunda, onookalya ti neeyanziza mwami. Ate n'akwata olw'okuba omugambye toyina ssente, n'akwata mu kasawo ke n'aggyamu omutwalo n'agukuwa n'aggamba waŋŋambye toyina ssente, zino zikutambuze zikutwale.
wallahi nga simanyi nti nno nyinza okubeera e Uganda ne banziikako jjajja nga situuse ku kabuli nga situuse ku kabuli ye. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ne tumuziikira ku masimu mu ngeri ya sayansi naye nga ndi Uganda ndi Kampala. Tumuziise Matugga wali bamututte Matugga ndi Makindye wali eri wetu Allah watukwatidde wetusobola kuva Makindye kugenda Matugga. Tubagamba tutambule nno ffe mutuleke nti wayina kugendayo 20. Ekyewuunyisa nga teyafudde COVID. Kati Allah kyatutegeezeza naye ng'ekizibu COVID Allah ayisiriza mu COVID. Naye nga jjajja ye teyafudde COVID kuba gatwabaddewo naye nga embeera tebakkiriza mugume bano babakiikire ntukkiriza ate nga tunaakola ki? Kati Allah kyatutegeeza nti tutye ebizibu okugezesebwa okwo n'abalala bangi. Waliwo eyankubira nanga seeka sigenda kuziika ku taata nga simanyi nti nange mu wiiki ejja kiri kunze sigenda ziika kujja naye omuntu ng'okulidde mu mikono gy'okuva ng'oli ka bebi paka olwaleero be bantu ababadde bampa amaanyi Mungu mwayisiza okumpa amaanyi nga sikyakuwulira ku rediyo mwami gamba jjajja ebya rediyo oluusi agenda osomese sikyakulaba ku TV nga tokyabeera ku TV kyate wabaaki nga jjajja nno mbeerako obudde ki n'akubeerako kwegamba ebbanga lyonna akulumirirwa naye ebizibu olwa korona bandi bakojja ababadde mu bifo ebyenjawulo abalala buli omu waali nga wamulabira tuli ku Zoom tuziika jjajja bantu 20. La hawla wala quwwata illa billah. Bantu 20 nga tebasukka 20 si wa COVID ne lwaki emmotoka nsibe abagendeddemu funeral service nga mugendeddemu bantu 2 ne poliisi inuggira nti muyinza okugendera kuba muntu wa family. Allahu akbar walillah. Bannange tutye ebizibu so twetereze kyekikulu kya byonna bino byonna bye tulimu embeera esobola okuddayo nga nnomo era temuliimu lutemya lwaliiso teruliimu lutemya lwaliiso Allah jizzaawo naye bima kasabati aidina bye tukola n'emikono gyaffe Allah atugambye muyitirivu nnyo wa kubonereza ekyo saagala tukyerabire Allah muyitirivu mu kubonereza akyasobola otuwa ekibonereza ekisinga na kino ekya COVID. Mbagambye mu hadithi gye twakulembeza endala nti Allah ate asonyiwa aleeta ate okusaasira kwe kyolaba tuli mu lockdown naye emmere ya layisi osobola n'okukubira munno gw'omanyi akyatambula n'ogamba waayi olina ka bodaboda naye oba ovaako mu kyalo yitira wali jjajja bampeeyo ekifuluusi ky'emmere ebyo byonna bisobola okuggwawo tunaagaana okwetereeza. Allah n'amyumyulira ddala kubanga yali akikozeeko. Allah yazikiriza omulembe mulamba ku kulya bisiyaga mulembe gwa Nabbi Lutu alayhi salatu wassalam. Allah nazikiriza omulembe mulamba lwa kutawaanya bipimo. Genda osome suratu Mutaffifina wailul lilmutaffifina alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun. Genda osome ayize ezitandika naye abantu ababeera mu bipimo abatunda ebintu baganda bange abatemi babbucha ntwagula kilo y'ennyama omuwadde amagumba n'ebisavusavu bitutte grams 200 n'ebirala byonna abalala ababbira mu minzaani bannange ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala tasobola tuleka nga tatubonereza. Ekikulu kya byonna twetereze. Nze kyembasaba nga nange seereseeyo buli omu kyakola akimanyi ekikyamutwetereze ke kaseera newe tunaalaajana gavumenti tuyame ne gavumenti gye tulaajanira nabo bantu nga ffe tulina kulaajanira omu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabo babikola oluusi tebamanyi nabo bibatagalako nabo banoonya buyambi
kakati obuyambi asobola obutuwa asinga ye Allah subhanahu wa ta'ala naye ajja butuwa atya nga naffe tweterezezza buli omu kyakola ekikyamu ke kaseera kano yeekube mu mutima naye twalabye ku mawulire Allahu akbar era ndabadde waka ne ŋŋamba nti ddala tuli mu nsi ki ani atamanyi nti tuli mu kibonerezo amasomero bagaggadde naye nga bo aba takisi n'ababbaasi bo bagufudde mu dido we badde batwalira emitwalo 2 nga batwalirawo emitwalo 5 fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abaana ne babeera mu paaka ne bakaabira omwo amaziga kati nawo we baba baggadde ali nabo kati batandise olajana so yakongereza okwo insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanaba akyatuwadde obusobozi n'obuwangazi n'amaanyi agajja okubanga tuweereza naye mukkirize nkuliseeyo nnyo mwenna abatuziikiddeko jjajja waffe matugga wali abasobodde okubaayo nammwe ababadde ku mikutu gya social media bakukoberedde barakallahu fiikum na buli omu alina kye yatukoledde tweyanziza tweyanzeege kantumireko maama wange omulungi maama mukyala Teopista Mugalwawe Makindye kulikayo nnyo okuziika jjajja Allah akugumye akunyweze ate nkusaba obuteeraliikirira ate nawe tukyakwetaaga okuba nti nno okyatukumaakuma n'okubanga okyatugaidinga nawe dokita wange Dr. Kayonza wa Kayonza Herbal Research nkutumiddeko nnyo awo ebuloba kasero ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين سيغادي زي الشيخ حمزة مرشد بسورة President wa Kigoloba Matali Group Limited naye nga mbasaba okugezaako nammwe ogoberera ebyo ebitugambiddwa bakama baffe masiki tuzambale sanitize yourself buli wobeera ojja kuŋŋamba atugamba nga ye abadde tayambadde masiki nze mu studio ndimu omu era kati ngenda basiibula olw'okuba nfuluma kanzizeeko masiki yange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh